bwe nvayo ne nkugamba nti nayawukana ne yali receivinga ssente zange lwakozesa mitwalo gyange 3 eze Uganda tonnenya omanyi obwo obusente oyinza obulabanga obuti n'ogamba nti kyoba kinaye mukwano tonnenya mama yali amaze ebbanga lya mwaka mulamba nga sente zange azirecevinga bulungi era nga aziteeka wemba mulagidde oziteeka naye olunaku lwe yakozesa emitwalo gyange 3 obwo obuyitamu nga sizze muwaddi nzijukira kimu nasanga audio ku simu ng'eŋŋamba onansonyiwa neyambisiza ku mitwalo gye 3 ngenda gikuterako oluvannyuma lw'ennaku 2 oba 3 ngenda gikuterako ku simu yobaddiya ebirala saabirinda kugwayo kyemmanyi kimu ka audio ke yaweereza kalabika kaali tekaweza na 2 minutes naye namusindikira enkalala za audio nga zonna zirabika zaali mu 5 minutes wemba seerabidde bulungi nga kyesaayogera badage to an extent nazikabira namu nagamba ono mwana ayagala kunkola ki zino sente zenkabira amaziga ne roba toyagala kabe biyengeyenge byone byereeta byokka maaso mmwe neda mukwano nayina okukyusaamuko atisiko kati atisivinga tanumya mutwe kiwulidde tananumya mutwe naye weyeema maali za swi nga mpeta tanyiga next tewali buddaani onaagwampuka n'obungi emitwalo 3 nagyo naye abantu abali e Uganda nga takubanga ku kyeyo yakimanyi bulungi nnyo nti bw'anaakwata emitwalo 3 oba 2 oba 4 oba 5 n'azikozesa ku ssente zo tezigenda kukuluma gwe enkuba kyeyo balabanga nti kuggwe bujja kubeera busente butono ne beerabira nti ng'omuntu ali e Uganda bw'onookwata omutwalo gwe n'ogukozesa nga tagukuwadde era gugenda kumuluma so ne Kadaama kimuluma kye kimu abo abakyala bankuba kyeyo tosaana kukozesa wadde 15,000 nga tazikuwadde okusinziira mu mbeera gye bakoleramu wabanga ali e Uganda akola waakolera ng'asuubira ngenda kuddayo waka Saturday sijja kukola nja kubeera bwe nti asobola okulumwa ng'olidde omutwalo gwe kati saasira ono azikolerera nga yeebako obudde butya ng'abwazuukukira akola nani stop nga tawumuddeemu gwe bapimira ekyokulya nga n'omu babikwata ne babikweka nga tajja kulya we babeewaka tebafumbye teri kulya we bafumba ne balya bo ne bamalawo nga Kadaama talidde teri kulya okuleka nga yeeyiyiza kaakati gw'osuubira nti emitwalo 3 giyinza obutamuluma giyinza obutamuluma abantu abamu bamanyi n'okugamba ndaba talina mulala gw'ajja sindikira ssente ne beerabira nti we watandikiro zimusindikira sawa yonna osobola okufuna omuntu omulala gw'osindikira ssente ate ekintu ekiramu kimanyi nti ebintu byakyukamu kati ebintu byakyukamu kimanyi nti kati boosi asobola okuteera ssente ku layini yo eye Uganda ssente ne zituula ku mobile money yo nezituula ku mobile money yo nga gwe kennyini we zijja ku mobile money ye Uganda gw'ogamba kati kanzijeko bwe ziti nziteeke mu banka kati kanzijeko bwe ziti mpeeko omwana osobolera ddala abalina bank account sente we zibeera ku account yo nga olina kye tuyita mobile banking sente osobola ozijja ku layini ye y'essimu gwe kennyini n'ozisindikira mu banka baneeza sitawana nagenda mu banka mbu ngende nsimbe layini era sente bwe nzikwata ne nziteeka ku mobile money yange nenyiga byenyize nensindika sente ne zigenda ku account yange ey'omu banka ne zituulako bulungi so kati ate mukama wo abanga asobola okuziyisaawo nanzikuteranga ku mobile money yo mukwano toddamu kweregana abantu ba Uganda lwakuba nti mulimu abafirisuuti abeewuunza omugamba ekintu ne yeewuunza olabanga mulimu okusika omugwa n'omuntu gw'osindikira ssente ng'olina layini yo eye Uganda ekola bulungi nnyo ng'eri ku mobile money teweereega boosi kimunnyonnyole bunnyonnyozi nti ssente njagala zisindike bw'oti zijje ku mobile money yange bw'oba tosobola kukimunnyonnyola nga ffe tumunnyonnyola nabo tawe bakikola abaana kati abasinga ssente bazirisiivinga ku layini zaabwe ez'e Uganda ku mobile money era omusala otuuka nga boosi anyiga nga we yali badde azisindika e Uganda nga boosi anyiga byanyizaawo ng'era we basindika ssente nga zijja ku layini yo ku mobile money ate zituukirawo sigamba nti zirina kutuuka nnaku 2 ate nedda
mu ddakiika ezo olugisindika nga zituulako ku akawunti ya mobile money. Ekirala nkubiriza bannange bankuba kyeyo. Woba ogenzeko e Uganda mu vacation, gulawo bank account. Wobanga luli mu kusooka watambula toyina bank account, kati gigulewo. Mukama wasobola nosindika ssente nga zigenda butereevu ku account yo eya bank. Era nga weba zisindika olutuuka weziti olisivinga message ku simu yo nti otaddeko ssente weziti. Era nga osobola n'okukozesa essimu yo n'okebera ssente ziri mu banka. Ne woba oyina tikati njagala sindikirako baana, njagala kukolako kino, era osobola ozijjayo mu banka ng'okozesa essimu yo n'okola by'oyagala okukola. Mulekerawo okwereega n'abantu. Kati naawe wagenda okuva e Uganda, siraba nsonga lwaki otambula okuva e Uganda nga toguddewo banka. Gulawo banka, bannange banka za layisi 15,000 2,200 ogenda n'ogulawo banka. Mulekerawo okwereega n'ab'eŋŋanda mugenda kwawukanira bwereere, bagenda kubattira bwereere olw'obusente. Anti alaba buli mwezi osindika 9 osindika 8. Omuntu ali e Uganda sibu ng'alaba ssente ezo ze musindikira buli mwezi ajja kufuula nti oli mugagga n'atamanya nti munnange temuli busente bwamu. Nze olwaleero wemba n'akakadde k'ensimbi ndabira ddala nga sirina nga ndi mwavu asemberayo ddala. Ndabira ddala nga sirina, tandika n'okweraliikirira. So mulekerawo okwereega n'ab'eŋŋanda bannange muguleewo banka. Muguleewo banka ate era toddamu kwereega naye at least boss ssente azisindike direct ku account ya banka, oba aze nga zikuteera ku Airtel Money yo gwe kennyini obe nga weeterayo ssente ezo mu banka ng'okozesa essimu yo. Wabula kyokola nti woba guddewo banka e Uganda bagambe nti neetaaga account yange ng'eri ku mobile banking, bagikuregisteringire ku mobile banking nti osobola okukozesa essimu yo okuggyayo ssente nga tekikwetaagisa genda mu banka, ate era n'okuzisindika ng'ozijja ku ssimu yo ng'oziteeka mu banka. Tujja kubanga munnange twewonyaako ku bizibu ebimu. Owa famire tajja kumanya baakusasudde oba nedda. Owa famire tajja kumanya ssente mmeka z'osevinga omwezi, tajja kuzimanya. Naye wano omusindikira akakadde n'omugamba ajjako bweziti, waako abaana kolako bweziti, esigadde zintere mu banka. Ye buli lwateeka mu banka anootinga kati ayinako bweziti, kati ayinako bweziti. Bajja kuyiriza, bajja kuyiriza. Ssente etabula ab'eŋŋanda, ssente etabula emikwano, ssente etabula abafumbo. Bannange okwewala ebyo nkuba kyeyo wenna nkukubiriza. Woba toyina account bw'okomawo mu vacation nti oze kuwummulamu oddayo wa mukamaawo, gulawo account mu banka. Bw'obanga toyina layini eri ku mobile money, at least bw'okomawo e Uganda era guzawo layini ku mobile money, kijja kukwanguyira nnyo. Togenda kuddamu kwereega n'abaŋŋanda. Era tujja kwekanga nga oluusi n'okufa kuyinza okukendeera. Kubanga omuntu ojja kumugamba sirina ssente akugambe munnange mpaayo 5, mpaayo 10, nina ekizibu bwe kiti. Togenda kumugamba sirina ssente ng'akimanyi nti buli mwezi akuteerayo ssente ku account, nga bakimanyi gundi ya receiving ssente zo era omusindikira buli mwezi esigadde n'azikuteera ku account. Abafamire babeera babimanyi. Kikwawunyisa nti bafa nnyo n'okulondoola. Okulondoola ebikukwatako ssente zo ozitambuza otya, ozikozesa otya. Babitunuulira nnyo ddala okutunuulira obulamu bwo. Mbeera ki mwokolera, oli bulungi kati. Era abasinga mu receiving obumesegi, nina ekizibu mpolaayo, naye nga baba tebalina bizibu tebakunoonya. Oba tebeetaaga ssente, tewali akuceekingako gundi oli otya, bitambula bitya. Ng'oba oli awo tewali nakusindikira ku ssaala. So bamikwano, okwewala ebyo byonna mulekeraawo okubanga musindikira abantu ssente. Mukikola ekisinga okutawaanya abaana kwe kutambula nga temuguddeyo bank account. Ekirala bwe butamanya nti osobola boss okusindika ssente ne zijja ku ssimu yo direct ku mobile money yo. Kankome wano eno, Mukama bankomera takumira mpeera, amanya nsigadde nga nze Maggie. Ayina ekibuuzo tewirabira kiteekayo mu comment section, kikye weebuuza kiteekeyo, nja kubanga nkuddamu nga bwe naaba nsobodde. Musibe bulungi, musule bulungi, mweraba.